tuwaniriza ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe, nga ngenda kusaba osubscribinge ku channel yaffe eno. Oba ogyagadde ojjasobola okugiwa ekigaalo naye nga nkuleetedde eddagala lino lye bayita ekifaabakazi. Naye ng'ekifo abakazi kino tugenda kukozesa kimuli ekito ekitannaba kweyanjuluza amazzi gaakyo. Gwe alina omwana alina akasagazi, naawe alina allergy z'amaaso, mukwano gwange, ojja kuba okozesa ekimuli kino ekya kifaabakazi ekitannaba kweyanjuluza nga kikyewumbye bulungi, tekinnayatikako yadde amazzi gaakyo agakibeera munda. Kubako akatuli otonyeze mu maaso, otonyeze ne mwana oyo alina akasagazi. Eddagala lino lijja kuba limuyambira ddala. Naawe kennyini omuntu omukulu alina allergy z'amaaso, amaaso gakuluma, gakusiiwa, gakubalagala, ofunako ekifu ku maaso, ojja kuba okozesa eddagala lyaffe lino ekimuli. Ojja kuba okozesa ekimuli kino, kyakuleetera ddala eddagala lingi erikwata ku muti guno ogwa kifaabakazi. Naye ogenda kusooka okozese akantu ako akalika ekimuli ekitannaba kweyanjuluza oba kwatika amazzi ago mwe gali gaba mangi. Tonyeza ku maaso go abiri, gwe alina allergy z'amaaso gwe gasiiwa, ojja kuba otereera bulungi. Ngenda kusaba osubscribinge ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe.